amawulire agentiisa mu bwakabaka bwa Buganda. Obunkenke bweyongedde. Omusirikale abadde akulira security ya Ssaabasajja Kabaka adduse. Amazima gali nti we twogera Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula amaze okubeera ng'ateekawo omusirikale omulala avudde mu UPDF. Byonna tugenda kubeera nga tubitegeera. Katikkiro Mayiga ayogedde ku kubeera pulezidenti wa Uganda. Nabyo mbirina mu bungi. Ampuliriza ensonga ssemasonga 5 Katikkiro ziyayogerako ez'okuzza Buganda ku ntikko zizino nazo njagala tuzimenyemu. Ayina byayongeddemu n'ebibuuzo ne biba bingi. Atuwuliriza ebibuuzo nga bikyeyongera ne ku maama Nnaabagereka bingi bibuuziddwa. Tugenda kubeera nga tutunuulira ensonga zino wakati mu kuzekenneenya n'okwongera okuba nga tuzigenda munda ddala nnyo. Njagala muganda wange ntandikirewo. Sigenda kubeera nga nkuwisa kubanga bye nnina obbawa bye bingi. Ebimu ku byewuunyisa ne bye bitiisa nga biviiridde ddala ku bannayuganda babadde babanja Ssaabasajja Kabaka. Babadde bakyabanja empologoma ya Buganda ne wafulumayo ekifaananyi nga mu ngeri nnyangu oyinza okugamba kyesittaza okusinziira ku kitiibwa, okusinziira ku muwendo Kabaka gwazitowa n'ekifaananyi ekyafulumye ng'amazima gali nti kinakuwaza Abaganda n'abaagaliza Obuganda. Njagala tuddeyo emabega kisooke tutunule mu mwaka gwa 1966 ng'ennaku z'omwezi 24 Meeyi Dr. Milton Obote yalagira abasajja be ne balumba olubiri ne bagenda mu maaso n'okubeera nga balukuba. Ampuliriza njagala omanye bino wammanga. Gavumenti bw'evangayo n'ekugamba nti twazudde emirambo 15 manya baazudde emirambo 15,000. Njagala kutegeeza nti okulumbibwa kw'olubiri anjagala kutegeeza nti gavumenti Milton Obote dwali lunaku lwa Kutaano yayita press conference gye yatuuza ne bannamawulire n'agenda mu maaso n'okuba nga abagamba nti abantu nga 20 be bakakasiddwa nti baafiiriddewo. Niyo okusinziira ku baaliwo mu biseera ebyo bagamba nti abantu abattibwa baali wakati w'3,000 ku 14,000 wakati w'3,000 ku 14,000 naye nga ye Milton Obote agambye waali wafudde abantu 20. Ekyo njagala okimanye. Buli wawulya nga gavumenti ekuwadde omuwendo just multiply by 3 ofune omuwendo omutuufu. Bw'oba osobola n'okuyisaawo. Njagala oba olyawo tutandike emboozi yaffe y'olunaku olwaleero. Njagala mujjukire nti Buganda nsi nnene era njagala kujjukiza nti Buganda yatandikawo myaka gyadda. Buganda yatandikawo eyo mu 14th century mu kyasa eky'e14. Buganda nga tetunnaba kufuna bwano bwetuwaze mu ggwanga Uganda mu mwaka gwa 1962. Njagala ne kino kimanye muganda wange. Buganda ye yali esinga okufulumya kotoni nkiddamu. Buganda ye yali esinga okufulumya emmwanyi ne kotoni. Era ngaawo Buganda yali y'amaanyi. Era tukijjukire tukitegeere nti Buganda yezaala Uganda. Era bajja mu Buganda okufuula Uganda. Naye njagala twebuuze nga tetunnagenda wala. Byonna nga tetunnaba bituukamu. Twatuuka tutya wano? Tuyina ekitiibwa kya Buganda kye tuyimba. Okwoleka amaanyi n'obuzira n'ekitiibwa ekya Buganda. Tuyinamu layini ezigamba abazira ennyo abaatusooka baalwana nnyo mu ntalo ne balyagala nnyo eggwanga lyaffe, naffe tulyagalenga. Awantu awalala we njagala tuwulirizeemu baganda bange. Njagala nawo tuwulirizeewo batutegeerewo. Ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe abaafiiririra ensi yaffe. Nkiddamu, ffe abaana ba leero katulwane okukuza Buganda nga bajjajjaffe nga tujjukira nnyo bajjajjaffe abaafiirira ensi yaffe. Wano ne nteekawo ekibuuzo baganda bange. Olwo luyimba tuyimba luyimbe oba tuteekeddwa okukola ebirulimu? Bwe tuba nga tuyimba luyimbe ebiriwo bigende mu maaso. Bwe kiba nga amazima tuteekeddwa okubikola, then tulabika tetulina kye twakoze. Tuyimba luyimbe nti tujjukira nnyo bajjajja baffe abaalwana ennyo
naye ffe tuli wano tuyisa binyomo, tuli mu kunyumirwa bitiibwa, tuli mu kunyumirwa kadenge gavumenti zeetuwa. N'oyimirira gwe nga weeyita kimu, nze Katikkiro, weeyita kimu ow'ekitiibwa, nga mukama we yakuwa ekitiibwa gy'oli waggulu, ayambadde niigiina etakubwako na kafuufu. Mukama wo kale ekyo kankikomyawo. Njagala kubeera nga mbatwala mu mboozi. Emboozi gye njagala obbawa, njagadde mbajjire ddala emabega eyo, tubeeko bye tugenda maaso n'okuba nga tutegeera. Then njagala ne kino tukimanye bulungi nnyo. Amawulire si malungi okusinziira byenfuna oba byengenda maaso n'okubeera nga nfuna. Njagala tukitegeere nti ebigenda maaso mu Bwakabaka bwa Buganda, amazima gali nti ebintu bitambula kifuula nnenge. Bitambula bitya? Njagala kusooka kuzzaayo gye buvuddeko Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula yabadde ku mukutu gwa BBS ne bamubuuza, n'agamba bamubuuzizza abantu mbu bawulira abantu bagamba mbu Katikkiro ayagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti. Omukulu yayanukudde bw'ati, yagambye abalowooza nti nsobola okubeera pulezidenti w'eggwanga lino mbawulira, kyokka bangi abeeraliikirira bwe bawulira ensonga eno. Kati wanalinga tugamba nti nno yabiwulira, naye ate abantu bwe babyogera ababiwulira nti ayagala kubeera pulezidenti wa Uganda mbu beeraliikirira nnyo ensonga eno. Era n'ayanukulangaga obwa pulezidenti si kizibu, wabula essaawa zino kyendiko kwe kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Kabaka bwe yampa. Kyokka bw'anaasiima nenzizaayo Damula, kyokka bw'anaasiima kankiddemu bulungi. Obwa pulezidenti si buzibu, wabula essaawa zino nkyaddukanya mirimo gya Bwakatikkiro Ssaabasajja Kabaka gye yampa, Ssaabasajja Kabaka bwe yampa. Kyokka bw'asiima nenzizaayo Damula teyamazeeyo. Kitegeeza asobola okujja ku bwa pulezidenti ye Katikkiro Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula. Njagala kubeera nga nene ensonga yagikoonyeeko nange njikooneko. Katikkiro ayongerayo agamba Buganda okudda ku ntikko kirimu engeri nnyingi era ebikulu bye bino. Natuwako bisatu bye nasobodde okutunuulira ennyo. Embeera z'abantu okubeera ennungi, embeera z'abantu okubeera ennungi ng'eza Kabaka ziganye okubeera ennungi. Ekyo nze nkitaddeko. Ye yagambye embeera z'abantu okubeera ennungi yesooka. Then nze ne ŋŋamba naye ng'eya Kabaka eganye okubeera ennungi. Entambuza oba enkola y'emirimu mu Bwakabaka nga ya mutindo. Okitegedde? Y'ensonga ey'okubiri. Ensonga ey'okusatu yabadde endabika y'ebifo by'Obwakabaka nga birabirirwa bulungi. Endabika y'ebifo by'Obwakabaka nga birabirirwa bulungi. Abaffe bino ebifo by'Obwakabaka bisinga nnyinimu. Tuyooyoote ebifo by'Obwakabaka nga nannyini byo yalabika bulala. Tunabiyooyoota ne bituuka ku mutindo nga ddala mukama waabyo nannyini byonna nga ye ayambala niigiina etaliimu yadde oba olyawo kwegamba etanyumaako yadde. Byezo ensonga ze yasoose okuba nga atuwa Katikkiro wa Buganda. Njagala kubeera ng'eyo ensonga njiwummuza era njikwate njiteeke ebbali. Wano wengenze mpuliriza amawulire getwongera okuba nga tufuna okuva mu Lubiri e Mmengo oluvannyuma lwa Kapiteeni Ssempijja okusuulawo tawulo era n'aguma Zambiro yadduse. Kapiteeni Charles Lutwama akakasiddwa okukulira eggye erikuuma Kabaka wa Buganda erya Kabaka Protection Unity KPU. Wulira, Kapiteeni Ssempijja yabadde akulira eggye erikuuma Ssaabasajja Kabaka, yabadde alikulira yadduse. Kyekyamuddusizza, mulowooza kyekyamubuzizaawo. Era mu bunnambiro Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga n'alonderawo Kapiteeni Chris Lutwama era nga yamaze dda okukakasibwa okulira eggye erikuuma Kabaka erimanyiddwa nga Protection Unity, Kabaka Protection Unity KPU. Wano
ekifaananyi kyenkuteereddewo ekyo kyogenda mu maaso n'okuba ng'olaba kino ekifaananyi kyakubwa mu mwaka gwa 2022. Katikkiro Charles Peter Mayiga yali ayozaayoza Lutwama oyo gwe bawadde omulimo. Bino ebigambo mubikwate bulungi. Ekifaananyi ky'oli mu kulaba kyakuba mu mwaka gwa 2022 era omulaba Kapiteeni Lutwama ng'ali ne Charles Peter Mayiga Mukuumaddamula. Ekifaananyi ekyo kyakubwa 2022. Wano yali Katikkiro ayozaayoza Lutwama olw'eggye lya UPDF okumulinnyisa okuva ku ddaala lya Lieutenant okutuuka ku ddaala lya Kapiteeni. Olowooza nnono tabaddewo nga bamulinzizza omulimo. Kino kitegeerekese akaseera nga Buganda mu kiseera kino ng'Abaganda ne Buganda bali mu kubanja Kabaka wa Buganda okulabikako mu bantu nga tasanyusa. Nga tasanyusa. Abaganda bali mu kwebuuza bibuuzo. Ssaabasajja Kabaka alabiseeko nga tasanyusa nnyinimu. Kyokka ate omukuumi adduse. Omukuumi abadde akulira security. Omanyi kye kitegeeza? Bayinza okugamba nti omukuumi adduse nga mukuumi abadde tasemberera, naye omukuumi abadde akulira security. Ekyo kinene. Kyokka ate gwe bawadde ekifo Oweekitiibwa Katikkiro mu 2022 yaliwo bulungi nnyo ku mukolo ng'ono UPDF emulinnyisa okuva ku ddaala erya Lieutenant okumutuusa ku Kapiteeni. Ebisigadde gwe byegattire tujja kuba nga tusinkana. Njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiwummuza ebbali, naye nga sinnagiwummuza bbali njagala ne bino tubitegeerera tubimanye. Omuntu yenna amazima nziramu ebigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omuntu akugamba nti toddamu okwogera ku Kabaka alina ebiruubirirwa n'ebigendererwa ebyagala okubeera nga oboolyawo basirisa amaloboozi g'abantu Kabaka afune kyonna ekitali kirungi. Ago mazima. Omuntu bw'owulya nga yeekangabiriza, there is something very very bad behind ekyo kye babala. Njagala kubeera nga nkutegeeza ab'ebitiibwa emmengo eyo ngenda kugireeta. Mathias Mpuuga ne Katikkiro wa Buganda boganizinze omukolo kanjibawe lumu wano. Katikkiro wa Buganda n'omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba bateeseteese omukolo. Ndooza gugenda kubeera ennaku z'omwezi 21 awo wakati awo 21 gugenda kubeera Masaka. Wabula omugenyi omukulu ye Katikkiro ng'eyateeseteese omukolo guno eyagutegese era nga ali amabega w'omukolo guno okubeerawo ye mukulu amanyiddwa nga Abedi Bwanika. Gugendereddwamu mb'okusabira Mathias Mpuuga olw'ebyo byatuuseeko ekiseera kino. Gugenda kubeera eri bannamasaka, naye ggwe ekyo kiwulire then ojje ng'ogatta omanye ebigambo Katikkiro byabadde ng'ayogera against Bobi Wine, against change oba opposition eya NUP. Then olabe ebibaddewo wakati wa Mpuuga ne NUP. Olabe ebibaddewo wakati wa Abedi Bwanika nga byolekeza NUP ne Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze. Bigatte zino emboozi toziwulira buwulizi, ziwulirize. Bw'omala oziwuliriza odde ebbali ozifumiitirizeemu. Njagala olaba akakundi ako kalabe ggwera bakliiki eyo erimu Charles Peter Mayiga, erimu Mpuuga, erimu Abedi Bwanika. Okitegedde bulungi. Bonna tunuli amafumu gaabwe n'ebigambo byabwe bibadde birumbaani. Kati bagenda Masaka gye muzzenga muwulira nti Masaka yeesalirawo. Emu ku nsonga gye batutteyo mb'oba olyawo kusabira Honorable Mpuuga. Naye bino byonna tubitegeere. Njagala nga tonnaba nagenda wala, njagala otegeere ebigambo ebikaawo Kiro Mususa bye babadde bakozesa, ebigambo ebiringa obutwa bye batutte Masaka. Era ekinaava Masaka mbasaba busabi mutwale obudde muwulirize bonna ebigambo bye banaakozesa. Bagenda kubeera ku katuuti nga bali mu kkuba n'okunga bannamasaka okwewala NUP bye bigambo ebitwalayo Katikkiro. Mbabuulira amazima. Guno si mukolo mbusimanya Mpuuga yagambye nedda. Omukolo gw'organizingiddwa omukulu Abedi Bwanika naye nga gwani gwa Mathias Mpuuga.
omugenyi omukulu ye Katikkiro Mayiga. Watayo gwakitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Njagala emboozi eno tugiwulirize bulungi. Ngenda balekerayo akatambi kano ne tukawa amatu gwe wenna ayagaliza Uganda ebirungi, ayagaliza Buganda, ngambye Uganda nenzirako Buganda. Gwe wenna ayagala change mu Uganda, kana katambi kengendo okulekerayo, nkusaba kawa amatu, nkusaba kawulirize, nkusaba kawe kateereyo omwoyo. Yenza Sajjime ntambudde ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa, munonyeka ayina ebizibu ebyenjawulo. Muganda wange teweesisigiriza, ennamba ye Sembya 711, munonyeko nga tebinnaba kuzimbako kayumba. Wa video yaffe like mukwano gwange, buli wa video yaffe like kijiyamba okudduka ku speed gya yiriiri netuuka ku muntu omulala. Atanna subscribinga bingi ogenda kubeera nga obiraba ngwano ku mukutu gwaffe. Munzikirize mbateere wano mbalekera akatambi kano, mbeegayiridde mukawulirize. Mukulu Patrick Onyango, omwogezi wa poliisi, mwazudde engoye ez'amaddowaddowa ne muzula n'ebyalaani ne overall. Engoye z'amaddowaddowa z'amagye oba overall z'amagye oba n'ebyalaani. Kati omutuuse okutandika n'okutya omuntu ayina just ekyalaani ekyasinga oba ekyalaani eky'amasannyalaze. Omusajja ayina ekyalaani, alina empiso ne wuzi ne mujja mumukwata. Kutya nabaki okubatuusizza okuba nti mukwata abantu abambala ovulo emyufu, ovulo enzirugavu, ne mulumba n'omusajja Madoyi Latifu ng'alina ekyalaani, empiso ne wuzi ne matiriyo w'engoye, ne mugaa nti mukutte ebyambalo by'amagye. Kati mukulu kati bano tubagambe tutya? Abo tubagambe tutya? Bano bantu bammwe tubayambe tutya bano? Abo tubayambe tutya? Kati okutte Latifu Madoyi ow'ekyalaani n'empiso ne wuzi, ono wuno musuuza ali ku obwene moto obumundu kika kindi za American type of gun. Then Alexander Kariskonov ana musanvu, ono mulesa atambula. Tugenda mpola. Ragadi DJ Michael omulesa atambula, tugenda mpola. Ono mutabani wammwe mumulesa ayina atambula, tugenda mpola mumulesa atambula ayina wuuyo mutabani wammwe. Nono wuno mumulesa atambula ayina mumulesa atambula ayina. Nono mumulesa atambula ayina ne mu ggwanga lya Canada naye nga yabyambala abirina abyambala. Tugenda mpola. Era n'oyo yennyini musuuza mumulesa atambula ayina. Kati mumuzze kwata omuntu ayina ekyalaani ayambadde overall gwe mukwata kubanga mumanyi nti muswala essaawa zino okuba nti muswala mu bintu by'ekisiru. Ne mutuuka okgenda mu nju y'omubaka ne mutandika okukolayo ebintu bya mbyone, bagundi muswaleeko eggwanga liswala. Bino ebintu mukola bya kisiru. Tosobola genda maka ga muntu nga tolina search warrant n'oyingira otandika okupulesinga. Ladies and gentlemen, Museveni ne banne okuva mu nsiko video tennaba wantu kyali mu Kigwarangi balina omuze ogw'okugenda nga buli muntu gwe bayita nti bamweraliikirira ne basimba emmundu oba ne basima emmundu mu lujja ne bazipolantingamu ne bayingira mu mayumba g'abantu nga tebali ne bateekamu amasasi oba ebisusonkole oba okusinziira mu bumooli ne bayiwayo amasasi ago ate olumu okubiteekayo wayitawo essaawa ntono nnyo nga bajja okukebera kumbe baba manyi kye bakozeeyo. Kati kano ka video mwakalabe nga bayingidde maka ga Honorable Nyeko Derrick. Ekivunaanya Nyeko Derrick si kwe kuba nti naye abadde ambala ovula emyufu.
Nyeko Derrick bamunoonya okuba nti exposing lwe bawamba president ku kisaawe Entebbe yaba exposing tebamusonyiwanga. Honorable Nyeko Derrick kankubuli tebakusonyiwanga kye bakola ku kisaawe be exposing. Tebakusonyiwanga mwabatalabeka video kakano nga bagenze makaga Nyeko Derrick. Tetugenda kalwako. Kati ebintu ebyekikulange ekyo biswaze eggwanga ne security organs. Kitegeeza temuli professional mu kintu kye mukola ate mukola ebintu by'ekisiru. First and foremost, mwagenze ku training wing ya national platform ekamocha ne mumenya forcefully nga temwina search warrant ne mwoje bwe mwajeyo. Ne remember mwanze nga mwina mission, which mission yabalimiyo kufuna. Kansoke mbagambe ndi Museveni kuno kwali. Mu digital era gye tulimu. Museveni tolowooza nti ekinakutula kigenda kuva mu gundi. Kiri wala nnyo, kiri kumpi nnyo. Ate gwe tolowooza nti Nuupu nsiru nnyo okutuuka ku the extent nga mukyalina mentality egamba nti Nuupu esobola okugula emmundu n'eziteeka eka mwokya. Oba n'eziteeka ewa Kyagulanyi no. Nemmundu eziyinza okuwa Museveni ziyinza n'okuba nga ziri ku State House Entebbe, nga ziri ku State House Nakasero gwe nga tomanyi ng'olowooza zinoonyeza wa Kyagulanyi oba ewaanibwa MPN. No, emmundu ezinakuwamba ziri kumpi naawe. Bwanga bagenda kugisaako mundu. Ziri kumpi naawe tozinoonyeza wala. Don't waste your time. Ezo emmundu ze mwagenda gwenyini Museveni wagenda n'osimba emmundu. Makago mugenzi lumu. Bendumu gwatiisa oluvannyuma lwagamba amini yamusenga tuwagwa mutta. Yes, still message gyemukozesa enkadde. Kati golowooza mbwe mundu zigenda kubeera Kyagulanyi agula aziyagaza ki? Kyagulanyi alina okudde okugula mundu ng'aziyagaza ki? Kati tuvudde waawo njala tutandike video nga n'obudde bukyali. Kati kavudde kwanjula katandise saasanya video tugenda. Kansulenti wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja atuuse. Ndowooza bannayuganda mwenna bwe bali kukola mulimu gwa kubanja Ssaabasajja Kabaka era mugende mu maaso. Tutandise kya video ya leero. Tutandise bwe tuti. Ngenda kusaba buli Muganda yenna omunyolo omutoolo yenna n'omukiga yenna buli munnayuganda ayagala Buganda nga wazimba n'ogula ploti mu Buganda. Ebiseera bisinga omusiru gy'alowooleza nti ffenna gye tugenda ogenda mu busiru bwaffe gye tugenda. Waliwo enkodomali ezirowooza nti ffe tugenda Mengo tuwambe Mayiga tumugyeyo oba tumukube ku ttaka. No, ensi bw'ekyuka n'abantu bakyusa strategies. Gwe abalowooza tugenda sindika bagende Mengo bakole fujjo bakuba. No, tetukyakuba bantu. Tuli mu information technology, tuli mu .com era. Tukozesa information okwe-expose nga bwe tuhagala. Kati abalina mentality egamba mbu tugenda kunoonya Mayiga mu lubiri Mengo tugenda oba tugenda okyoli. No, si system oli bwete. Ngenda kusaba buli munnayuganda yenna ali mu diaspora kasito bangulwa bwe lwa boda ya Uganda ne munnayuganda asobola yenna
njagala nkwatire olupapula n'ekkalaamu ompandiikireko ebbaluwa ng'ogiweereza ewa senitawo gwali mu Amerika oba oli Canada ogiweereza ewa senitawo. Njagala omwana wa wandiike mutabani wo omuwalawo nawe wandiike nawe osigala akuwandiikira ebbaluwa nga mukomplaininga kuuzibwa kwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala bali mu Europe oba ng'olina omwana oba olina omuzzukulu oba olina ggwe muwandiika amabaluwa nga mugaweereza area MPs bammwe family ne beevamu ebbaluwa 5. Twagala okugenda okuziba ku lunaku olw'Emmande nga buli munnayuganda mu nsi yonna gy'ali MP mu nsi mw'oli afunye ebbaluwa eraga nti Kabaka wa Buganda yawambibwa period. Mugenda twala ebbaluwa zino mugenda ziweereza eri basenita bammwe ba MP abali mu bitundu byammwe mugenda ziweereza ku consulate ne ku embassy zonna okwetoola ensi yonna ekintu kita expose or exposure. Please fete tugenda ku singa amaanyi gaali geegalya singa embazi yeewaata oba singa turakita yeewaata gwalina omuntu ankoloza nti Abaganda bagenda Mengo n'amajambiya sibe banoonye mayiga. No, ebintu byakyuka. Gwe omuntu yenna gy'oli munnayuganda nga gwe tosobola kugenda kwekalakaasa. Nyamba ompandiikira ebbaluwa mu lulimi lw'ensi mw'oli ogiweereze. Njagala MP wo oba senitawo agenda okukya ku makya mu ofiisi ye walina ebbaluwa olwo ebbaluwa 200 byonna bibuuza omuntu omu. His Majesty the Kabaka of Buganda is missing. And we suspect that Dictator Yoweri Museveni and his counterpart, Charles Peter Mayiga, are the man people who kidnapped the king. Owaandika ebbaluwa gisindika wa area MPU. Njagala tugenda tuka ku makya ku Monday. Nga buli MP mu nsi gy'oli, senator, embassy zonna zijjudde ebbaluwa eziraga nti Kabaka yawambibwa. Period. Bwe tuvaawo genda ku mutimbagano ga Twitter. Genda ku mutimbagano buli embassy ey'ensi mw'oli eyinako Twitter. Namwali Uganda ku Twitter gye kweziri. Muwandiike ebbaluwa. Ebbaluwa n'owandiika ebigambo 2 ebigambo 10 eba ejja kumala okutegeera omuntu kiki kye twetaaga okukola. Mugende buli woli Namibia erinawo embassy balina consulate. Ku Twitter Namibia Prime Minister ainako Twitter handle. President wa Namibia aina Twitter. Parliament ya Namibia aina Twitter. Migration ya Namibia aina Twitter. Munyambe mugende ku Twitter za Namibia ezensi yonna gwe ne bwokola Twitter nga ya bigambo 10 byokka bimala. Nga mwemulugunya mubanja Kabaka wa Buganda eyawambibwa atalabikako period kimala tolekana muntu mbusime mugenda kola. No, please. Ngenda basaba gwe muna Uganda ali mu America, ali Canada, ali Bungereza, ali European countries, ali mu Asia, ali mu Middle East, mukole ekintu kino okuwandika kintu kikulu nnyo. Okuwandika kintu kikulu nnyo ne botagenda kwekalakaasa. Buli senator wa America bw'anatuuka mu ofisi nga ayinamu ebbaluwa 10 ziri kusemu issue omuntu y'omu yabuze owenijjazi n'abakubira owenyogo n'abakubira buli mwagera gati what the hell is going on here bagenda kwebuuza kye kigenda maaso wano mu Bungereza mukole ekintu kye bajja kwebuuza ono yaani gwe bagamba amiisinga. Kale Mayiga ne Museveni mutte Kabaka ng'ensi etegedde nti mwamuwamba mujja tunyumiza mbu yafudde alaje embwammwe. Mubawe ne history basooka omuwa obutwa ne history muteeremu ne tukosa social media mukola omunoonya omufuna mpaka lwe baamuleeta. As simple as that. Ne botagenda kwekalakasa bagenda okukalakasa mugende mwekalakasa naye ekintu kye bayita okuwandiika n'owandikira area MPO ne Kampala bali e Kampala wandikira British Embassy, American Embassy, Brazilian Embassy, Canadian Embassy, European Union, byonna mu biwandiikire buli omu kwate ebbaluwa ne bawandika ebigambo 10 emala. Amanya g'abantu okuteeka mu gamanyi ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka mu kirina ne kye bataddeyo mu kirina as simple as totegana
ekifaananyi kya Mayiga mu Kiina, ekya Museveni mu Kiina, ekya Sarah Kagere mu Kiina, ekya Gundi, ekya Chole mu Kiina, ekya John Katende mu Kiina, buli kimu mu kya addressing bulungi. Just buli MP mu nsi mwoli bw'anaafuna ebbaluwa 10 ku 10 kajja kuba kaweddemu. Kajja kuba kaweddemu. Manyi nze nkozesa mutwe sikozesa maanyi. Myaka ginginzeko sikyakozesa maanyi, nkozesa mutwe. Sikyakozesa maanyi, nkozesa mutwe. Ekifaananyi kya Mayiga mu Kiina mukibunye mu nsi gyonna, ku buli senator, buli ambassador, buli member of parliament, buli wamu mu kikole. Kijja kuba kiwedde. Kuwandika ebbaluwa ebigambo 10 ebimala. Abaana amanyi olwabo mu kikole. Amanyi oludaaki mu kikole, amanyi olufalansa mu kikole, amanyi olujamani mu kikole, amanyi olumerika mu kikole, amanyi olumexico olukirwonna muwandiike ebbaluwa zisaasaane muziteeke ku mitimbagano nti His Majesty Kabaka of Uganda is missing. We suspect Yoweri Museveni and his partner Mayiga, the so-called Prime Minister of Uganda, they are responsible. Period. Mu kitambuza ensi yonna ebisigadde Mukama abakwatirako. All right. Kati wasamya kawo Charles Peter Mayiga ekikugoba kikulu ate siroza nti kyambadde n'omukalabanda wadde omutega nswera ogamba oli munnamateeka, yes, ogamba wasoma mawulire, naye gwe naawe naffe toyina njawulo naffe. Lwaki otandise okulaga public nti oyina ekintu ekikugoba mu gwe kyogezaako okukweka public, oyina ekikugoba? Waliwo ekigambo kye bayita guilty consciousness. Oyina kati otandise okulaka guilty consciousness mu maaso go, mu mubiri go, mu face yo, olaga nti gukusinga waliwo ekintu ekikuliko kyogezaako nnyo okuzibikira. Mukulu amaziba tebagazibikira. First and foremost, oba okusookera ddala njala sooka bategeeza nga bwe baga nti akatali kabba magumba oli osula mu mulyango bwe kiri. Mayiga nga gwaga tuli munnamawulire omutendeka, amawulire wasoma mawulire ki ge twagala okumanya? Ekisookera ddala, buli lwokola video oba buli lwogenda n'oyita press conference n'okyusa statement, ffe tuba tugeinize momentum. Ffe tubanja Ssaabasajja Kabaka atalabika. Gojja n'okyusa statement nti baani ababanja Ssaabasajja Kabaka, who are they? Ne tugamba okay, ne tuga twagala Ssaabasajja Kabaka, n'ogamba ate kati abantu bakifudde political and I will fight them politically. Ate nga constitution ya Uganda tugamba nti cultural institutions that are not supposed to participate in politics, kati gwatano kifula political. Tuba tufuna kye twagala, tuba tukufuna. Ate nova onogamba nti ate eriyo abalwanyisa Buganda, teri alwanyisa Buganda, no. Wabula ekiteesa alamu mu bizimbe n'engombe mu motoka, in case there is a danger you just place an alarm. Tiba waliyo fire, no placing a fire alarm buli muntu ali mu kizimbe n'afuluma. Ekitekese engombe mu motoka, in case there is any accident, what warn someone, just place engombe eyo n'abadde gogenda okukola n'akola ki n'avaawo. Kati mukulu jala kutegeeza twa placing engombe as simple as that. Bwe tuba tu placing engombe gonoosigala mu kkubo, kitegeeza tugenda kukoona. Kitegeeza tugenda kukoona. Kati tukukoona ate oleekana, toleekana muzeeyi kakkana sala pulesa. Ensonga eriti twakugambye waliwo bintu bibiri. Ekisooka, waliwo omwami gwe bayita Ronald Muwenda Mutebi, taata wa Crispian Junjuchu Kiweewa, taata wa Semakookiro, taata wa Sangalya-Mbogo, taata wa Nassolo, ba wa Sylvia Nagginda Luswata. Oyo si gwe tubanja. Tubanja Kabaka wa Buganda, the King of Buganda. Fa Baganda gwe tubanja. Bwojja ku kamera n'oga nti tetulina lukusa lubanja Kabaka, then you are wrong. There are two different things. Bali
tetwogera ku taata wa Jjunju, tetwogera ku bba wa Najjinda, ku taata wa Ssangalyambogo, twogera kabaka wa Buganda. Ffe ge tubanja. Era kyovula ku mutimbagano gwonna bakugamba nti twagala kabaka aluwa, tetwagala taata wa Jjunju, taata wa Ssangalyambogo. Oyo tetumwagala, tetuna kitumwagaza. Era kyovula nabo bwe tebamwogerako oba tebamwogeddeko, tetubifaako. Fenga ffe Abaganda tubanja kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebire II, mutabani wa Muteesa. Ffe ge tubanja. Ojulidde enjawulo eyo. Ate njagala kukujjukiza, wagambye nti kabaka yali mugezi nnyo bwe yalabirawo n'agamba nti abaagala Obuganda aliyo abeefuna nti baagala Obuganda. Mukulu njala kukujjukiza ebirwa byerabibwa. Ssaabasajja kabaka yagenda okukola ka vidiyo ako nga temunnamuwa butwa, yali akirabye olw'ensonga gwe n'ab'ebitiibwa abaali balwanyisa Jebbi Walusimbi mu kaseera ako, abaali balwanyisa Muliika, mwetaba mu kwokya amasiro nga gwe bakulembeddemu. Kwe kufulumya akatambi ako tekafulumya myaka ena emabega, nedda ssebo kati gwe kookozesa. Kubanga omanyi nti bannayuganda tebasobola kujjukira, naye ezomu ku bannayuganda abajjukira. Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera na ku nsonga za Buganda ku social media. Njagala kujjukiza olidde mukulu, Ssaabasajja agenda ofulumya akatambi ako nga tetunnayogera na ku nsonga za Buganda. Njagadde okujjukiza otegeera ensonga ezo bulungi nnyo. Akatambi kaliwo kuwayogedde kaakano wano wammanga, kaluwa njala kuyita mu bwangu. Kaakano wano kano kuwayogedde. Omuntu yenna bwe yeefuula okumanya ebifa ku kabaka, okusinga nze Katikkiro Kamalabyonna, omwegenderezanga. Naye oli n'asinziira ewe ne yeefuula okumanya ebifa ku kabaka, okusinga nze Katikkiro kabaka ow'ebweru Kamalabyonna. Wulira kino, oli ne yeefuula okumanya ebifa ku kabaka okusinga omwana we bwe yeezaalira. Omwana owa kabaka n'abugamba Ssaabasajja kabaka antumye okubalaba. Gwe n'otuula wali n'oweekapa n'oyogera ebintutu. Abakulu Ssaalongo Mulengejja, ekikulu kiri nti ffe bazzukulu ba Buganda abalina ensibuko entufu mu Buganda, ebiseera ebisinga tutwala nnyo okukaluubirizibwa okwawula wakati w'ekitakambagga, oba tutwala obuzibu okwawula oba kitwanguyira okwawula wakati w'eppera n'entula. Era kati ffe nga ffe abamu Abaganda bamanyi, tumanya nnyo omuntu ono nti yadde yatwefuutikamu ne si waffe waakabano, tutya. Enneeyisa, endowooza, enkola mu kulowooza n'obutalowooza tusobola okumanya omuntu omutuufu y'ani Omuganda. Nabutyo njala kutegeeza Ssaalongo Mulengejja wasanya Charles Karoli Peter Mayiga. Ensonga za Buganda ziringa za bufumbo zitya. Mubeera mu kisenge gye muttira omukago gwammwe omwami n'omukyala. Naye gye buggweranga omukago gwammwe ate abwebweru bagulaba nnyo n'okusinga gwe nnyini gulaga ate bino bibyavuddemu. Ensonga za Buganda tezidda mabega, zidda mu maaso. Kye ngenda okugamba, ne bw'onoopalappalanya ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka nga mission wagisayininga nti alina okufa nga talabye ku njuba ya mwaka 2025 oba nga talabye ku mazaalibwa ga myaka 7, nga bw'ayogera n'ebirungi nti tateekeddwa kudda nga mulamu bulaaza bw'obanga wasayininga nti Ssaabasajja Kabaka alina okukisa omukono mu ngabo, tolina gw'ogenda kulimba. It will happen. Era tukivumirira, yensonga lwaki tulwana. Tolina bw'ogenda kiyimiriza, era tolina bw'ogenda kuyimirira ku magulu gaaga amatono otegeeza Obuganda ng'ate obadde weewakana. Kati njala kukutegeeza munnange, ffe tugenda kulwana naawe olw'ensonga nti ffe Abaganda tugamba nti ayogera omu amaga. Lwaki amaga? Aba ayagala kumanya byayogedde waliwo agenda obiwakanya
oba byayogedde bya bulimba waliwo agenda omuddamu kankusomesa olwaliro otegere bulungi nnyo. Nazizi kuno mu Buganda waffe ow'edda, Obuganda bwa nnono. Tusinzira okwogera ebigambo bino nga tusinzira ku nnono gy'otalina. Mayiga toli wa nnono, mayiga toli wa nnono. Ab'ennono ye Ssaabasajja Kabaka n'Olulangira ne bajjajjaffe abakulu ab'ebika. Gwe toli wa nnono. Era ffe Abaganda tubuuliza mu nnono, tetubuuliza mu oyo kasasiro wa mu administration. You are just an administrator. Kati administrator tosobola kubuuza bantu babuuza ku nnono. Ennono egamba ki? Ennono ekugamba nti omwana wa Kabaka tateekeddwa kubuuza kwogera ku nsonga za Kabaka, kikulimye okutegeera. Ate obutasoma bulumu okuzza, ate si buli alina omutwe nti ategeera. Gw'ogamba nti oli munnamateekera ono amanyi amateeka, omanyi wasoma amawulire. Abasajja abakulu balambuludde ensonga ku social media, ku mawulire, ku mitimbagano ne mu nkiiko za Buganda bakulambula bagamba waayi. Ensonga eri nti eri abavunaanyizibwa ku nsonga zino zoogerako. Lwaki ozoogerako? Ne bakugamba n'abaana tebateekeddwa kuzoogerako. Kaabere n'Abagereka abazoogerako baluwa. Tobalina kubanga abagoba. Ku Sande wedde bwe namala okukwambula engoye ne nkulekamu akakwata omulalu. Watandika okunoonya abataka omusanvu be nayogerako n'obakubira amasimu buli mungi essimu ajijja otandika kumanya kisirani nagawo kisimba azijjako. N'otuuka n'okubuuza omumbejja omu, Nabikande yaani? Kati gwe atamanyi Nabikande gwani? Kubanga tomanyi. Kati ffe twogerera mu nnono. Tetwogerera mu bya kijja bya kizungu bya mateeka ga kizungu. No. Ekizibu oganye okutegeera nti oli wa Kabano ennono togisobola. N'obuuza nti nakubulwa yaani? Gw'okwira nagamba nange nakubulwa sijja mukubula kuba simutegeera. Kati gw'oli Katikkiro ki? Era ekizibu ky'oyagala tukuyambe tutya gwe atategeera n'abantu b'otusindikira n'abatategeera nnono. Obwakabaka bufugibwa nnono. Kabaka atuddewo ku lwa nnono, Abaganda baliwo ku nnono. Okiwulidde mukulu? Kati toddamu kukwata muzindalo gwonna gwe tuyita enjogeza n'oyimirira mu Buganda waffe n'otandika okuleepukkana nga yasizza endeku mu bbaala. Kubanga ebbaala endeku tezenkana sayizi, teziwoomya mpome ya mwenge gwe gumu. Mpulidde mukulu, musajja mukulu? Toddamu okuyimirira mu Buganda wonna n'oyogera ku kigambo ekitali kya nnono ng'oleepukkana nga yasizza endeku mu bbaala. Tokiddamu. Twogera ku nnono. Mbwe ate waliwo asingoza okumanya Katikkiro omaze ebbanga ki nga tula ku Ssaabasajja Kabaka? Nkiddamu. Wagamba mukamaawo immediate boss wo James Birungi nti I've taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda. I don't know what happened to that man. Yagamba bikamo James nti tutte ebbanga omusajja simulaba yangoba. Kati yakugoba omulaba ddi? Omulaba ddi? Okozesa omuvubuka oli nga ne mu nnono takkirizibwa, tateekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda kubanga era si kiweewa. Okitegedde? Tateekeddwa yo nayo nsobi. Kati tujja kukubira mu nnono mpaka lw'onootegeera. Okitegedde bulungi? Kati olunaku lwajjo wakati w'essaawa 5:30 wakutte essimu n'okubira mukama oyo Seriti Babulwa n'omugamba ekituufu kiri nti omusajja ali bubi. Ffe twagamba buli wamu tujja kutuukawo. Njala tegeeza Abaganda oyo Wassanya yakubidde mukama oyo Seriti Museveni essimu n'amugamba ekituufu omusajja ali bubi. Tukoze tutya? Namugamba okay, tujja kulaba. Kati gwe olw'okuba ntomanyi tukutambulirako watuuse okuba nga ogenda tegeka abakungu 5 ne bannamawulire 3 bagende balinnye either balinnye leero ekiro oba baalinnye jjo batuuke Namibia
basobole okwambaza Ssaabasajja Kabaka bulungi bajje bamuggyeko mu recording interview nga bamwambaza bulungi ojjo gisaasaanye ku mitimbaganeko TV olimba Baganda. Kuliko wa BBS kujja kubaako owabukedde kujja kubaako n'owa NTV n'abakungu bataano b'ogenda osindika osindika baaki osindika baaki ekyo nga tukivuddeko ku lunaku olwokutaano lunaku olukwosa enkya place kuli mbuli maawa osazeewo okozese enkola enkadde kubanga omanyi kikulidde wano kantegeeza Abaganda n'Obuganda mu Buganda bwaffe obwennono Abaganda bwe basiimanga okuleeta amakula okugatona eri Ssaabasajja Kabaka era bagatoneranga Ssaabasajja Kabaka kwe kwavanga essanyu emirembe buli muntu essanyu liri mu Buganda ng'alabye ku mpologoma ya Buganda si bwe kiri Abaganda munnoneeza ffe n'obuwangwa Abaganda okujja okutona oba okuleeta oluwalo oba tebaluleetera amayiga okola ensobi nnene nnyo ate weerabisiza nti kati otandise n'okuddira ssente ozijja mu banka n'okozesa abasajja baba NRM abali mu magombola n'amasaza okugenda okutandika okuwa abantu ssente obbasomba mutandika okuleetanga oluwalo emmengo nga muteeka ku mawulire nti mwafunye oluwalo baluleetera nnyinimu kennyini nga waali ne bawaaba oluwalo nga nnyinimu era n'awaddeyo enkota yette okabira musanyufu nnyo ng'alina kasimayiro alinganga alabye ku Katonda ani akusimayiringira ggwe ndeeta embuzi yange nenjiwaayo ku luwalo nempulira nga gwempadde embuzi yange musanyukiddeko nyiza n'omwongera eri mu kuyonsa sebo bino ebintu byatandise okutandika okusomba abantu bajje bule n'ebweya mbubaleese luwalo omaze ebbanga kinga Ssaabasajja Kabaka tatuulako mu bulanga awo kembe mu lubiri n'asiima oluwalo oba amakula mutonedde kati gwe Kabaka mu Buganda obwaffe obwedda obwennono omuntu okujja okuleeta oluwalo lwe oba amakulu gatonera Ssaabasajja Kabaka aba agaleetedde Kabaka era ne Kabaka yennyini tunamutangaga ati abantu bange banjagala ne batona buliki Kabaka amaze ebbanga ki erigenda okuweza omwaka plus n'ekitundu nga talabiseeko mu luwalo lwonna abantu beweeseetingira bajje kati butyo mukowe erimu ku lunaku olwokutaano olwokwosa enkya oteeseteese ekibinja ky'abavubuka abavubuka 2 plus bano genda bajja ku buli gombola na buli saza oyitireko ne mu nkoba za mbogo beweeteereddewo bajje bakubugukiriza emmenga awo era batandika okuwera n'okutiisatiisa mbw abakwatako oba azanyisa Obuganda mujja musaanyaawo bano bonna ogenda bateeka ku perolo ya mitwalo 5 buli mwezi okuba nti bagenda kukola kye tuyita okutandika okukubugiriza okutiisatiisa abantu nti olina amaanyi waliwo ekisajja kya NRM kikolerawo mu kikuubo ekibadde nnyo mu musango gw'omuvubuka ono eyawemula Kabaka ekyambalo olunge kya kati ebivubuka ekikulu ekyo bigenda okujja emmengo mu kitegedde ekivubuka sagala kyogera mumanya gaakyo kibadde nnyo ku musango gw'ono omuvubuka eyawemula Kabaka mu kkooti nga kyambala olubugo ne kijja ne kyekalakaasa kati bagenda kuno identify nga ebivubuka 200 bijja emmengo ku lunaku lwokutaano batandika okutiisatiisa akwata Katikkiro simanya akwata ku Namulondo tugenda kukola tutya wololololo era buli awulira nga w'amaanyi ajje tumulagireko bwerere ku lwokutaano mugenda biraba kyatandise okukola kati okuteekawo obuyinja obutiisatiisa ffe tugenda kulwana naawe tugambye nti kyetugenda okukola tukimanyi bulungi nnyo ku lwokutaano baleete ssente za Museveni weeziri oziteeke ng'otiisatiisa negete ensonga za Kabaka ziringa lubuto mubeera mu kisenge aba wagenda okuyita ennaku ntono nnyo ng'olubuto lutandise okuvaayo bwetyo lyali temalabe era kyovula nti abantu munnange endulutwazo bw'osanga ebivubuka ebyofujja ku kyalo maama oli otya munnange endulutwazo naye tolwasobola kudduukirira ebivubuka byokukyalo birina effujja ddala bya booda bwe bisanga abannakabutuzi nga beetisse kiyinza okuga waayi ekisajja kyakusooberera ede wendulutwazo naye tetwasobola kudduukirira ebivubuka ebirina effujjo kati z'ensonga za Buganda mayiga ne monde kalekeso ensonga za Buganda
zivaayo ne zijja mu ddiiro ne zituuka bwe nti we nayogera naawe nti wadde Kabaka obutwa omututte Nairobi mukugusa noga nuwa Mawagali atudde ku foomu eggulama kati kyekyavaayo nakati ndi mukulwana naawe osindisa abantu bowadde ssente okukwogera naye omala biseera kati tujja genda mpola ndowooza abantu bategedde ekikulu kiri nti abakola video okubanja Ssaabasajja Kabaka kibakakatako ekyo mukikole Mayiga byonna byakola amala biseera kati wano nze kennyini ndowooza kansokenza nnyo akatambi k'omwami ono naye avudde n'akuba omulanga gwe kati njagala kulaba Mathias Walukaga mutabani wange weyayo Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa oyo Mathias Walukaga mutabani wange ab'empindi ffe tumuzaala oli luddawa bakuwa obwassa bakuwa waweerere okuwa obwassa kitegeeza nti gw'omu ku balwanyi ab'ekyama balina okuvaayo Mesach Ssemakula Ssaabasajja Kabaka yakuwa obwassa oli luddawa Dr. Eudamani Mazongoto bakuwa ekitiibwa oli luddawa musajja mukulu Manisu gwe batawangako wadde akajiiko avudde n'ayisa obubaka abali ku mukutu guno obubaka bwe bakyatutumye kati essaawa eno mu bubaka obungi bwolaba bali mu kutubuuza ekibuzo kimu saha lwakitogera Kabaka ate nze Kabaka wange ab'ekitiibwa bakungu abali Mmengo lwaki temutuyamba wakiri mu ssaawa 24 ne mutulaga ku Kabaka mutuyambe mu ssaawa 24 ffe ng'abavubuka Abaganda tetwagala ate kwekola fujjo mu Buganda nga tetubanja Kabaka tubasaba mutuyambe mutulage ku Kabaka waffe tetwagala bifaananyi twagala mutuwe broadcast nti ku ssaawa 9 agenda babuuzaako ife tuli bantu balamu tumanye omuntu alwala tumanye omuntu afiirwa tumanye omuntu afuna ebizibu era naffe tukimanyi nti Kabaka waffe si malayika asobola okufuna ebizibu asobola sokola ki naye Kabaka aliwa tumuwoleze kuzidduwa mwemukanya tukambasabira Kabaka naye tumanyi Kabaka namwe mubeere bantu nsiriza bwe tunamba njogera ebintu byange ndowooza munajjayo ku Kabaka abantu babuuza Kabaka olw'ekitiibwa kyaffe tetuwa Obuganda tetwetaaga nnyo kwogera ku bintu bya Kabaka kuba ne mulimba agamba konsirike ku kitiibwa kituwa Kabaka tulina okulizavinga ebigambo bye twogera nga twogera ku kitiibwa kituwa Kabaka Kabaka si wa luzannyozannyo tubidakika tulina okuddamu tugamba Kabaka ndowooza owulidde be bantu abaagala Obuganda ku mutima gwabwe naye gwe baawa obwassa yasinga obutiitiizi buli gwe baawa ekyassa mutiitiizi kati awo tuvuddewo kati nga njagala nfundikira ensonga eyo ngende ku general information Mayiga muteeka okubanga mulaba ali mu panic mode kati naye ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka buno bakanjala bugende wa maama Sylvia Naluswata n'Abagereka wa Buganda maama nkulamusizza nnyo kansubire nti oli bulungi amannya gange nze Lumbiye Fred kansubire nti obubaka buno bunaakusanga bukyanga enjega egwira Obuganda mbaddewo nnyo wano nga ngezaako okukumaakuma Baganda bange bato bange bakulu bange n'abantu abalina endowooza ebuuzo nga bijja ku saidiyo ne mbagamba maama muleke olw'ensonga ezaggala wannyindo okweggala era ne bakkakkana naye maama wadde nagambye abantu nti oli ku mudumu gwa mmundu naye ate tokisussa ndi wano kutegeeza n'obuwombeefu mu nnono ya Buganda nze nga muzzukulu wa Buganda ndi waddemba okukozesa ekyokulwanyisa kyonna okutaasa Namulondo n'okutaasa Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma ne ŋŋenda ne neera mu maaso ga jjajjange Mazige ne banvunaana era omusango guggulwa Ssaabasajja Kabaka yasalawo ekibonerezo kye bampa ngezezzaako nnyo kuttwa ekitiibwa n'okuprotectinga
n'ekirabika ogaanye okwessawo olina okuba. Ensonga zino ez'okukuuma n'ekitiibwa kyo zireka zigenda zinva mu ngalo olw'ensonga gwe kennyini olabika oyagala bantu bakutambulireko batandika okujjamu ekitiibwa kye badde bakuwa. Mbadde ngenda kukusaba bwe kuba kwe kusaba kwange kukutuukeko mu butongole. Mbadde nkusaba emikolo gyonna gireke weesonyiwe emikolo. Nze nganze kasitanziramu nenda mu mukolo gwonna guno gw'abamaama ogubadde mu lubiri emmengo gwe nkomyeko okuwolereza. Wenziramu okulaba mukolo gwonna nga gw'ogutaddemu omutwe gwo. Ngenda kulagira buli mulwanyi yenna okutaasa Namulondo ekinaddako guno okimanya. Kino nkikusaba weesonyiwe emikolo. Wadde munono tovunaanyizibwa naye ate buli lwobeera ng'okola emikolo ow'ekifaananyi ekirala Abaganda nti tofaayo weesuulire gwa Naggamba eri obulamu bwa bbaawo Ssaabasajja Kabaka ekifaananyi ky'obasiigira kirala. Nze kennyini nze mbadde nkuprotectinga nga ŋŋamba abazzukulu ba Buganda n'abaagala Obuganda obutakubuuza bibuuzo. Olwaleero ovudde ne bakuwa message eno ogyogere ebadde ensobi. Ogambye nti abantu abakozesa emitimbagano balumya abantu bangi nga basharinga obubaka obulumya abantu. Maama tewali yali asharinze bubaka bulumya muntu yenna mu Uganda. Tonzija akabanzi. Lwaki tonzija akabanzi? Lumbuye bwensirika n'ebigo by'essoogera. Nkimanyi bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka bamukube eddagala eri musiimuula obwongo. Era akabinja akali emmenga kukulumbirwa Mayiga, Sara Kagere, Agnes Nabaloga, Kiwalabye Male, John Katende. Mutandika okugamba nti Kabaka ayina mental illness. Oyagala kuŋŋamba project gye mwabadde mu seminar eya mental illness oyagala kuŋŋamba nti mwabadde mugezaako okupromotinga kulaga kifaananyi ekyo tesinga mutuuka wali we mugambira nti Ssaabasajja Kabaka ayinamu obuzibu mutwe nga mukonfaminga kye mwatandise kyoyagala okuŋŋamba tonzija akabanzi. Tonzija akabanzi tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate program ziwatandise okukoleza mental health mu Uganda. You are not supposed, you are not entitled. Waliyo butabika hospital, mental hospital, balina okukola seminars. Not you. Tonzija akabanzi. Nga neddulu gye mukola okusiimula Ssaabasajja Kabaka obwongo tugimanyi. Not you tonzija akabanzi. Nkulabula. Tukumanyidde mu kisaakaate. Tukumanyidde mu kisaakaate. Naye ate kisaakaate kyennyini. Nze wano nze mbadde nkubirira abaana bazzukulu ba Buganda baga nti Omumbejja ssanga lya Mbogo mu mwesonyiwe. Naye nga bwe kibanga ekisaakaate weekiri nga tekisobola kugundula ate essanga lya Mbogo muteeka wayina kuba tujja kwebuuza ekisaakaate kirinamu mugaso ki. Nkugambe tonzija akabanzi.
bwabanga omumbejja Katalina Sanga Lyambogo ebintu byakola biva mu kisaaka then kisaaka tebakiggale. Tonzija akabanzi bw'oba tosobola kwesonyiwa program saa zino zoli mu kukola bw'abanga muwala ebintu byakola bye biri mu kisaaka ate then kisaaka tebakiggale. Kuva dda nsaba abaana abantu bahandolers abahandolinga omwana oyo oli mu mbejja Buganda kifaananyi kya Buganda bwe kibanga kikola ebintu bitagenda ku mateeka ga bumbejja kiba kitegeeza Buganda ebuswala. Gwe osanyuka nnyo ng'omwana gw'ozaala ali mu mbeera ng'oteekawo kisaaka tekisomesa abaana babala kibasomesa ebyo. Maama tonzija akabanzi nkugambye woddamu okula ku mukolo gwonna ng'okoze omukolo mbeera ya Ssaabasajja Kabaka gy'alimu tugenda kusiiwuka empisa nze njo bayisimbula. Nze mbadde looyawo nga nkuprotectinga n'ebintu by'okola kirabika gulooza nti ffe tetutegeera. Nina bingi nnyo wano. Bwe kibanga ekisaaka tekisomesa byebyo nga ye message eri gye kisindika. Nze Seeguya oba kambukulekedde okwo awo tuvuddewo. Tonzija akabanzi kyenkugambye kano bakakusale bakakuteerewo bakakuteere ku simu yo oba n'okasana ku TV nene balaga nti muzzukulu w'amaziga yasiiwuse empisa ekyo kigambye weesonyiwa emikolo. Ku kyalo mu Buganda nti kasita omuntu yenna afa tebakulima mpaka ng'omuntu aziikiddwa. Mu Buganda singa empologoma eba ekyadde waakasujju teba mukolo gwonna gukolebwa mu Buganda wabula mulimu mukolo after mukolo muzibikiriza ki akatali kabba magumba oli osula mu mulyango kiki muzibikiriza tontinkula akabanzi awo tuvuddewo eyo njimaze kati ngenze kujja ne information. General information tutandikiddewa. Katutandikire wano. Eno message njagala mugiweereze omwami gwe bayita Kasuku. Kasuku saagala nnyo kuwabudde naye njala kutegeeza. Bw'obanga okola emirimu gyo gy'okola gikolenga okola okunoonyereza okutuufu ate ensonga ezimu bw'oba tozitegeera zeesonyiwe. Mbadde mbagobera wiiki ewedde nga mwogera ebigambo bitakwatagana ku mboozi z'okusaba Ssaabasajja Kabaka nga mwefuula nga abatalina kye mumanyi naye nga temukimanyi. Nze nkimanyi Mayiga atambuza omugaati guyinza okuba gwakutuuseeko which is okay. Naye omugaati gw'olya nga naawe okimanyi omugaati gw'olya gulimu ebirumira gwesonyiwe. Ogambye nti Abaganda bonna abeewulira Ssajja nga baagala kubanja Kabaka bagende Mmengo mu kifo ky'okwogerera ku social media. Mpozi bwe batta mukwano gwo Ismail Chuli mukwano gwo wamubanjiza ennaku mmeka oba kati ripooti ya Ismail Chuli wagifulumya wasobola okudibandinga ripooti ya Ismail Chuli nga wamala 4 consecutive days nga basa Ismail Chuli nga tokoze post wadde okwogera ekigambo kyonna ku nfa ya Ismail Chuli wamala almost between 4 to 7 days nga tokomentinze kintu kyonna. In fact abaana ba social media bakusimbirwaga nti kyaliwo tosobola mwogera kuwadde n'ekigambo n'ekimu. Kati bwe tuba tubanja ensonga za Kabaka gwe nga walemwa n'okubanja enfa ya Ismail Chuli nga kati ripooti tefulumanga sirika. Ffe tugambe tetugenda kulwana nga mumulowooza kati bakuwadde kodi mubajje Mmengo olw'okuba nti waliwo ekibiina kye bagenda oteeka ku Friday mubajje Mmengo batulage nti baagala nnyo Kabaka mukulu. Ensonga siiba tebazikola gwe nkugambye bw'olowooza okukola ebintu si bwe bitubikola. Musimanya babanja Kabaka temubanjiza ku social media gwoba okola programu zo ez'okulumba buli muntu n'ogerega n'ovuma ozikolera ku ki kuba ku TV bakujja ku radio era okozesa social media platforms.
You record no posting ku Facebook, no posting ku YouTube, no posting ku TikTok. See social media platforms. Please, genda mpola. Bobato sobola kubanja kabaka. Sirika, faba sobola tubanje. Totuwa chakola. Ogenze noyogere bigo bingi nnyo. Nomaliriza nga wekubye golo. Kino kyoyogedde. Mwenna abali kuno njagala wano nga sinayogera kigambo kyonna mumbuulire His Excellency the elected president of Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze ebbanga ki nga tagenda ku CBS FM mugiwandikaawo time ndyoke mbawa information gye mwagala mumpandikira awo manyi naye kuno kwali wandikaawo ebbanga Kyagulanyi amaze nga tagenda ku CBS. Kuba sagala byogero nti gundi yayogedde bwati. Ate video etandise. Hajara agambye 2 years. Wamala just nyagambye 3 years. Kagua Vincent 3 years. Olisha Walumbyeru kagambye 2 years, 1 year. Nalwadda 2 years. Katika tutwale kirijjeno nti amaze emyaka ebiri nga tagenda kuki. Ku CBS FM radio y'obujjajja. Mulya bulungi nnyo. Akakwatisa agambye nti amaze 3 years. Na tukunda agambye amaze 2 years. Let us get a general figure amaze 2 years nga tagenda ku CBS. Ulira goba wadde sente bwayogera. Nagamba nti nno babuuze Katikkiro yagaana Bobi Wine okujja ku CBS. By the way, oyo nze if I was the Katikkiro, Medi Nsereko would be unemployed now. Wandibadde omugobi. Would be unemployed. This one I'm telling you. The fool wouldn't have a job. Ndyogera mazima. The fool wouldn't have a job. Can Medi Nsereko bring proof that the Katikkiro said you don't host Bobi Wine? Now, that next weekend Bobi Wine was hosted. The next weekend? Yes. Bamuchaza ku CBS. We want Medi Nsereko. Muwulidde manyinze information ngikwata mpola. Agambye kojja omugezi n'abasajja n'abakazi ba Nuupu bwe bateeka bakwata mavumbavumba Nsereko e Bungereza mu shene ebaddeyo President Return of the Gladiator. Mbu Medi Nsereko bandibadde bamugoba ku radio naye ate mbu olwamala okukaza Medi Nsereko mbu Kyagulanyi bamukyaza ku CBS. Kankabaddiremu ndyoke mbalage. Uli omusajja ono. Nagamba nti nno babuuze Katikkiro yagaana Bobi Wine okujja ku CBS. By the way, oyo nze if I was the Katikkiro, Medi Nsereko would be unemployed now. Wandibadde omugobi. Would be unemployed. This one I'm telling you. The fool wouldn't have a job. Ndyogera mazima. The fool wouldn't have a job. Can Medi Nsereko bring proof that the Katikkiro said you don't host Bobi Wine? Now, that next weekend Bobi Wine was hosted. The next weekend? Yes. Bamuchaza ku CBS. We want Medi Nsereko to tell us. Did the Katikkiro tell him that now you invite Bobi Wine? If I was the Katikkiro, the man wouldn't have a job. Beba namole betulina mu Uganda atuula ne cabinet ne kuluye ne bakola analysis era kati ngenda nzo lwaki Kenzo yakkuba ngenda nchi lwaki Kenzo yakkuba tena video tena waza na mwezi here The sign for the room. You don't know. Come down by itself.
Kati manyi bantu bakwata mpola balidde emigaati egiri mu East atamala. Kati ngoyo mwami mwegendeze nye bige mwogera ku nsonga za Buganda kubanga temuzimanyi. Kati gwe nkumaze sigenda kuddako kola bintu byo manyinze sibwabudde. Kati njagala tugende ku mukyalo ono, omukyala gwe bayita Anne Abaho. Omukyalo ono abantu mwenna njagala staff ya Nkumba University, Bannayuganda mwenna abali mu diaspora, abali eka, abali maje, abali mu kiwano, njagala mu mutagingire mukuru Abel Kandiho, njagala mu mutagingire President Robert Kyagulanyi Ssentamu, mu mutagingire yo Seri ne James Birungi. Waliwo abatemu abatunula nga bali innocent nenga batemu nga bassa abaana b'abandi mu diaspora n'ewaka wennyini. Omu ku bo ye mukyalo gwe bayita Anne Abaho. Ekifaananyi kino ngenda kuddamu kitimba olwaleero. Omukyalo ono currently yakwasibwa mission y'okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wazaakola mission zonna. Omukyalo ono Anne Abaho yasomera Kasenyi Modern Primary School in Bushenyi, Bodo Secondary, Mpigi St. Peter Secondary School, ne Nsambya A-level yasomera. Omukyalo ono currently akola mu bitongole by'okwerinda era nga asavinga mu SFC, mu CMI, mu ISO ne mu Crime Intelligence Unity saako ne ESO. Y'omu ku baconductinga obubinja bw'abakazi abagaba obutwa mu diaspora yonna era nga y'omu ku group y'aba-assassins abali mu Kampala. Omukyalo ono during her free time akama frejinga nga lecturer ku Nkumba University. Omukyalo ono during her free time akama frejinga nga lecturer ku Nkumba University. Ku Faculty of Arts and Sciences. Nenga mutemu asula bitundu by'Entebbe okulira na flyover ngono tutuuka Entebbe wasulaawo. Bwe namaze omwaga ku bikolo by'addakola yagenze mu kitundu kye kyonna n'akwata abantu basukka mu 6 nga batebereza okuba nti bafulumiza information mukwatako olw'okuba nti yali nkinze nti mukyala mutemu. Kati mukyala Anne Abaho ngera kutegeeza ne bw'onodduka watu amaze ku profilinga buli kimu. Oyina abaana 4, olina Naalongo, abaana bonna balenzi. Olinako n'omu gwe bayita Joshua. Baawo naye namufunye. Baawo ono commissioner wa prison. Olasiye Baawo. Commissioner wa prison ye Baawo. Olina abaana 4, omu ye Joshua, olina n'abalongo. Mukyala gwe sofa abantu nga nkaga bekwata mu bitundu by'Entebbe ng'otebeza nti baalikinze information yo nga ne ku university buli mwaka kutunula kyamulinga essalambu eri ensinga oluvannyuma lw'okutegeera ebikwatako nti oli assassin mulungi nnyo. Wetwogerera essaawa zino ng'okola oli mukyala mufumbo okola commissioner wa prison naye oli side dish ya mukulu lwakyo ya Abel Kandiho era nga yakuli commanding n'okuwa amanyi essaawa zino g'okozesa okuba nti osobola okukwata omuntu n'omuteeka mu kkomera ku CMI n'omuteekayo n'omusiba ebbanga lyonna ly'oyagala ng'okolagana ne
n'okolagana ne SFC Barracks Kasenyi, okolagana ne mukulu Damulira Christopher ne Godfrey Gorowa, okwata abantu bonna bwe mwagala okubbako amataka, bwe mwagala okuggyako ssente, bwe mwagala okukola buli kimu kye mwagala. Abantu bano bakwata obayisa mu court eya UDC eri ku Semwa headquarters Embuya. Mukulu James Birungi ne mukulu Christopher Damulira ne mukulu Abel Kandiho, njagala mumpulirize. Waliwo abantu abakwatibwa ekituufu nga ne government n'ebitongole bya government bisibo buli temanga ne Museveni tamanyi, nga abantu ba individu balina amakomera. Omukyawo alina amakomera nga bakolagana mu ne Godfrey Gorowa, Damulira Christopher n'Abel Kandiho ne basibira abaana b'abantu mu makomera n'abantu abalina amataka ne babatta ku mukyalo olwo. Avuga akamotoka kanuwa ka kikuubo atambula mu mundu essuka wansi w'essatu ku nnya, era ng'akozesa obubinja bwa flying squad ne anti-terrorism unit okutambula ng'agenda akola mission z'okuwamba n'okutta abantu omukyalo ono. Ekisinga okwennyamiza nti omukyalo ono abantu bangi tebamumanyi, naye ng'already ku record yakaviirako abaana abawera 25 ab'enkyukakyuka n'abantu bennyini ababulijjo be babbako ebintu byabwe okufa. Ono omukyala gwe bayita Anne Abaho yeeyita doctor of security kubanga ebintu byeyasomye by'ekifere ng'akola emirimu gye. Kati mu bintu bagenda okukola essaawa zino ku muntu gwe bakolaganye naye okwagala okutta President of Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kuli omusajja gwe bayita Herbert Nsubuga, ono ng'avuga kalaavu 4 ng'ono alina ekifo ekinene mu Bwakabaka bwa Kyabazinga era naye ng'ali mu security details. Bano batadde office e Makindye maka so si Kyabazinga amaka ga ono musajja kabaka we coach Kamuswaga. Bapangisiza amaka ga Kamuswaga gye bagenda okukolera emirimu gy'okutrackinga ne Kamwokya bataddewo dda office egezaako ku tracking Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bakozesa omwami ono, nga bakozesa omwami oyo omukka group ako akagenda kubaka kola omulimu ogwo. Nga bwe bagambye nti balina mission wakati w'abasirikale abasirikale ba Mayiga, abasirikale ba Kamuswaga. Kati ono yalidinga abasirikale ba Kamuswaga yoyo omwami yoyo Herbert Nsubuga. Kati bakoze dda office Makindye, balina office Kamwokya ne Magere banoonya nnyo bwe bagenda okupangisa okutandika okutrainga Robert Kyagulanyi Ssentamu bamugyewo. Kano ke kamotoka kavuga kano kalaavu 4 kavuga okatambuliramu nga bakolagana omukyawo ono Anne Abaho okwagala okutta President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati ffe tugenda kulwana naawe, twamaze okuprofilinga abaana bo obategedde abaana bo ina baana kuliko abalongo 2 wawuno gwesinga okugala muyita Joshua. Tumaze okuwandikira embassy zonna, okuwandikira ebitongole bisinga obungi okubategeeza nti Kirikiyo amaanyi agenjogedde gonna mukolagana nabo okutta abantu n'okuwamba abantu. Mukulu James Birungi obadde ku Semwa ebo kyanga bakulonda, njala kubuuza wali otutteyo obudde okugenda okukola kye tuyita cross monitoring, okwetoola okwetoloola CMI yonna okuva ku bloke esooka okutuuka ku bloke esembayo bikolo bikolwa mu CMI eyo. Era wali otutteko ekiseera okugenda okunoonya buli musibaali y'obuuze fayiro ye bwefaanana. Era watututteko obudde n'ogenda ewa Damulira gyali nekomera okumanya abantu bonna be bataddeyo bafayiro zaabwe zifaana zitya. Damulira alina abantu bamaze mu kkomera ali emyaka 3, emyaka 6, emyaka 4. Damulira alina abantu basse nga tamanyikiddwako mayitire. Naye bwotyo James Birungi otuula ku Semwa ne baleeta abantu nga tebaliko fayiro ne basiba emyaka 2 ku 3 nga tebalabe ku musana ne bafiirwa abantu baabwe ne batta abantu baabwe nga bano abantu bakola ebikolo birobero nga bavumisa amanya g'ebitongole bino naye nga ate babikola nga ba individu. Omukyalo ono kwali Anne Abaho ng'oggyeko okuba nti assassin alina emirimu egye gyakola egiri private gyegye gy'okuwamba abantu. Simanyi ttaka liremye, simanyi wali omugagga alina kintu twagala mukwata kino emisango egyo bakutta njala kubuuza Birungi James Birungi
wali ofuddeyo okukebera seemwayi buloko ku buloko buli office ku office n'obuuza abantu ababika bali ku seemwayi embuya era buli omuntu olaba fayiro buno genda ogendeko wansi mu mwanda gulawuli otandika okubuuza buli musibaaliyo bakuleta ano banga ki waza musango ki ngenda kugamba 70% ku baana abaliyo bonna n'abakazi n'abasajja tekuli agina fayiro manyeno video Museveni agiraba Embassy ya America egirabe ya Bungereza egirabe yonne kunako baliko bali James birungi gwo okulira bitongole bino byokwerinda genda ewa Christopher Damulira ku crime intelligence unit jalina aide komera lirimu abantu abasukka mu lukaga ku lusanvu bonna basinga obungi tebalina fayiro kuliko abamataka kuliko bagala kensimbi kuliko bakute aida disordale kuliko bebakuta byobufuzi nga bakoleze baba blackmailinze omukyalo gwemba gambo ono yomuku kabinja akajja mayumba g'abantu ne bajjamu obumoli ne basula amasasi ne magazini mu compound ne bajja immediate ne bainvading nga bakoze ekyo ewanyeko Derek yono mukyala oyo ani abaho kati ya trolling president omutta nga bakolagana oli omwami gwembala z'ensubuga nga bakolagana Christopher Damulira Godfrey Goloba ne CIM boss bebakola emirimu egyo Nembisere by'eddembe osanga omukazi alina emirembe kumbe mafia mutemu kunkuba university kwakola si mutemu mulwadde kati wakutta abantu mbusimanyi bakuwaddeyo bakozeko information nabo nakugabula omutujja balabisa okubalabisa mpaka bwemujja okutegeera kati basivili nebo nobakutte n'obasiba mbukubanga otidde nnyo bakuwaddeko information mukulu olimba United Disciplinary Court je mulina je mukozesa emboya UDC United Disciplinary Court etekeddwa kubeera mbamaje so siba civilian musajja tumukutte mujjeke takalye mumutute mu UDC ene court ya maje disciplining abamaje abakoze bikolobero ne mukola bu file bwekino mutekuba nimbateke emboya ne bavundireyo ne batalya mmere abamu ne mbasiyaga abana ne mbateeka kamula limbitundu ebyekyama ne mbasiba amabere aberwanyeko ne mbakuba amasasi ne mbatta mukazi goli mutemo nnyo ekirungi famire twagitegedde oyina abaana bana abalongo babiri n'omulenzi omugosinga okwagala bamuyita Joshua oyo twamutegedde tumayine gye basomera na buli kimu tukimanye ne mukyalo kyammwe ekabale tumanyiyo buli kimu kyemukola tukimanyi buli kimu tumaze kitegeeza eggwanga kati mugende maaso nga mukwata abaana b'abandi nga mubatulugunya ng'eggwanga lisirise kuba temwagala boogerako naye tujja boogerako mpaka timu yagala okusanya Robert Kyagulanyi Sentamu nkugambye kulwa mukyalo oyo then egenda kuyambibwako mu migono bagambye Herbert Nsubuga ono nga private secretary wakamuswaga n'omwami wamuyita Kazunguruguta ono major ng'akola ku kitenge kya CMI bagenda kuba operatingira Makinje bapangisiza n'ennyumba ekamoocha wepokati banonya kupangisa office musaidize magere president wasula babenga bagenda kuba training president mu ngeri yonna esoboka bano bagenda kubanga bakozesa buli nsonga yonna esoboka okuba nti bakola ensonga ezo kati njala mumpandikire essimu zono mukulu gwe bayita Herbert Nsubuga alina Airtel ne MTN mukubira essimu ne yajja kwewoonya essimu za Nsubuga ziri 0702 eyo Airtel 0702 ziwa muziwandike 0702 37 69 56 eyo Airtel mujiwandike mbawe ya MTN 0702 37 69 56 muziwandike eyo Airtel MTN eri 0773 MTN 0773 34 02 20 eyo MTN mwandike MTN 0773
340220 eyo MTN. MTN mugimaze kuwanjala kuyita mbwangu. Ya MTN yo bagiwandiise kati ezo enamba zaani z'oyo omwami agenda okuba nti ali mu operation egenda okutrainga president okumutuusaako obulabe. Then linda kukatono enamba z'ono mukyala eza Anne Abaho linda kuwano namba za Anne Abaho a minute please kubana lina ziba waluli ne maite mukyazijjukira n'ekifaananyi kye mukitambuze okwetoola ensi yonna mpaka lwanategeera nti ensi emutegedde. Nkumba University mulina omutemu gwe mulowooza nti lekikyala asomesa naye ng'ate mutemu wa bbaluwa. Kamala obbawo ennamba ya Anne Abaho nali nagiba wadda. Ennamba za Anne Abaho oyo mukyalo omutemu eri 0774 58 3589 eyo ya MTN 0774 58 3589 eyo MTN. Endala 0700 93 3689 zezo mukyalo oyo Anne Abaho. Ezabbawe ngenda zinoonya kubanga bakola emirimu gyegimu wadde ng'olyaga nti ali mu prison commissioner naye nga bakola emirimu gyegimu bonna babeera muli kubuzaabuza abantu nga bakola emirimu gy'okutta abantu. Kati ennamba ya Major Kazunguruguta oba Kazunguruguta oba Kazungurugu oba kaki yana bana abasajja balina amannya Kazuguta Major Kazuguta yino 0754 16 27 49 oyo Major Kazuguta y'omu ku bali mu mission y'okujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mbamenyedde amannya asatu. Ono Habert Nsubuga ennamba ze nzibawadde. Anne Abaho mbawadde ennamba ze. Major Kazuguta mbawadde ennamba ye 0754 16 24 49 yiyo muzikube mpaka kuwulira nga batulya n'ebigere kwatuka oyo obutemu wano mu Uganda. Awo tuvuddewo. Mbabuulidde emirimu gy'omukyala gy'akola mu budde obw'eddembe yeefula nti musomesa ku Nkumba University nimbabulira ne faculty mwali buli kimu kyakola mubitegedde bulungi nnyo. Kati njagala ddemu amanyiira abantu kuba tumaze okuprofilinga ebitongole ebisigadde bina mu nsi tubawadde details zo ebifaananyi byo n'ennamba ze z'essimu olabe kuba wabadde ku university nga olya webwala ng'akawa akabbi abantu bottagooza bomusate gukulumirira. Abaana b'abantu ekaaga biwakutte mu bitundu w'osula olw'okuba nti wadde bakuwaddeko information tebalina musaayi. Abantu bewakattaga omukazi gwe nga weefuula innocent tebalina musaayi. Omuli ba government officials, omuli bannaddiini, omuli ba innocent Ugandans abadde eka ate ne bamala badde mu America ne babamu mu Bungereza ne bafa nga muloza tetumanyi. Mujja kiwulira. Mukyalo oyo yoona ekifaananyi njala kibaddiza ngenda kubaddiza ebifaananyi byabwe. Oyo Anne Abaho nga Kasimayiro wookalaba mutemuzibu. Ono ebbaawe Gideon Abaho commissioner wa prison naye omulaba. Then ono ye Habert Nsubuga oyo personal secretary wa private secretary wa Kamuswaga. Offices za mwolode mwaza locating ze dai zigenda kubera operational offices ze mugenda okukolera okutrainga Robert Kyagulanyi Ssentamu okwagala mujjawo. Kati mulyoke mutegeere nti ensi emanyi buli kimu ekigenda maaso.
kati awo ndowooza njagala tuveewo tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeruwa. Alright. Omukyala Mama Sadolini Nalongo Sologeti Nabatulege Anita Amongi. How are you? Hope you are doing fine. Fayo jiwulira. Kati umanyi bagamba okalya kaddadda kantegeeze eggwanga. Wetwogerera essaawa zino Nalongo Sologeti ndoza kansoke mbazanyire ka video kano omukyalo ono bwe yakyoboledde amyuka Attorney General w'eggwanga n'amulagira sit down. Kati ono bw'afuuka president omukyala yajolonze amyuka Attorney General n'amuvulunga bw'ati mbu yamukolako lipooti wa president. Wulira nyendako. Thank you, Federal Speaker. I do understand the mood, and I also understand the mood with which we passed this law. So when someone expresses disappointment that I wrote to the President, I think I understand their disappointment. My role is to advise the President. That you wrote to the President and you wrote to the Speaker. My role is to advise the President. Let's agree that you wrote to the President and you wrote to the Speaker. May I speak? Please sit. Sit. Thank you. Sit. Honorable Kafusi, there is one speaker in this house, and you'll never come and disrespect the speaker. You cannot report this house and say, we made a mistake, we forced you, and from today onwards, you will not come to this house and defend any bill. You will not do it under my leadership. Next item. Kati Mama Anita Amongi Nabatulege Mchala Sadolini Nalongo Sologeti. Yengeri jiwa amaso amyuka Attorney General. Nti atateekeddwa kudda mu parliament omulundi gwonna nga gw'okyali speaker. Era mbu gw'osinga amaanyi. Kati bw'abanga Attorney General tasobola kujja mu parliament kukola submission ku bills emuyisa, olowooza gw'oli above the law oba olowooza parliament eri above the law? Mu Uganda temuli muntu yenna kitongole kiri above the law. Madam Anita Amongi, nobody in the country called Uganda is above the law, including you and including the parliament. Nobody is above the law. If the Deputy Attorney General asks a question, you have to give the answer. Kubanga you a public servant, ekikozesa amateeka kuddibwamu genogamba sit mama. Amanyi ng'olina mangi mu nnaku entono z'osigazizza Anita Amongi. Amanyi ng'olina mangi mu nnaku entono no person in the country is above the law. Kabeereyo seeri ayina protection ng'atudde mu refugee camp y'Entebbe neye Nakasero. The moment giwunya abatali above the law. Kati gwe already wabba amabaati. Oyina ebyobugagga batasobola kunnyonnyola. Ate gw'ogamba Attorney General yandibadde akuwolereza deputy ate omutwalaganya mbutateekeddwa okwogera mu parliament y'omugwe. Golowooza otegera lunaku ki? Kale kavudde kwanjula kakatandike. Bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Scandal after scandal. Gwatiisa n'okubira kakwanza essimu. Don't talk about me. I'm with the speaker. Why do you put blackmail on me? Ye yakugamba okwata esserezo mu omusolo zibbe.
no gamba Jim Spire, why are you talking about me? Who the hell are you batayogera ko bajja kwogera kubanga you a thief, you a mother of corruption in Uganda. Kanjala kutegeeza nyabo kyangu nnyo omuntu okujja mu kyalo n'okujja mu ekyalo si kyangu. Tulina ba corrupt officials mu UPDF, mu government, ba politician, but some of them are very clever. How? Omubbi ngata yasama omubbi ngatalaga bya bugagga bye bali mu Uganda bangi nga babbi nga tosobola kumanya kya bugagga gye giri babangi. Gola bekenju ya Museveni oba ya makaga genetic gagano ku social media ba ku TV wala kama kajiga genetic oba ala bekenju ya Salimu Sale. Nkubuuza negwe nogenda nozimba 5-star hotel nga nyumba noleta Museveni noleta Muhoza agigule nogula amasomero agajjanja amasomero agasomesa abasawo gali ku international level noyita Museveni agagule nobatola ku farm zo nobalago inente novaawo nokola birthday ya husband wo mubbi munno Magogo nomugulira Range Rover empya ezakava mu factory nozira noziti sprayinga ku gundi ku parliament. Goloza busiru wangeri kimunange goloza abantu bategera tebalaba kubanga oli mu ekyalo wava mu kyalo Bukedde no ebukedi ekyalo ky'Bukedde kyakusigalamu gwali osinga Kadaga amagezi n'okutegeera. Kadaga leo mwenga koza ka birthday ku parliament yayambalanga bigoyo bibiri natege gwosinga Nabbanja kale Nabbanja Prime Minister Nabbanja gomuyita fula gomuyita Zolo tasobola kulaga nyumba wasula tasobola kulaga kintu kye kyonna y'obusafiri era mbe basaddeko sanction etali mu kubatti tebalaba bintu bye biri. Tulina omubbi omukulu mu Uganda mbita Museveni yakugamba afuna million 3 nenga zaafuna. Tulina omubbi omulomita Salimu Sale tolimula ku social media de ku TV nga yogera ko mbodi mugagga mbuba akulaze mwavu ayine motoka yino tasobola. Negwe mubbi gwalekana gwalaga amaanyi gwabere kololo gwakola buli kimu gwagula engoye za million 8 buli lugoye gwagenda mu Bungereza kati ekizibu kye wakola nakino kanti kunyondola wakole ngabe genti okuva Bukedde ya kyali kyangu n'okuvaamu Olukedde ya si kyangu. Anita Monge okuva Bukedde ya kyali kyangu n'okuvaamu Olukedde ya si kyangu. Lwaki wave Uganda n'ogenda e Bungereza n'ogula ennyumba n'osirika n'okola ensobi n'ogenda mu dduuka erigulwamu abalangira n'abambejja okwetola ensi yonna nga temugulibwanga buli muntu wa wansi ente batera muguza nga mugulwa balangira n'abambejja n'ojja kubanga nze Anita Amongi n'olagira engoye n'ogula engoye n'abali maduuka ne basirika ne baga what the hell is going on nga buli lugoye ekitono nnyo lwa pound ekitono nnyo 1,819 era okusinzira ku investigation ze bakola bagenda okunoonyereza okubuuza nti ani ono bagenda ogenda ku social media okulaba history wo yonna gwoga Range Rover ku parliament gwoyina 5-star hotel gwoyina amasomero baga ono speaker storage awava obuzibu bwo kubanga akataala kakwakira Anita Amongi mu akataala kati obubbi n'excitement urban excitement yekuleetedde obuzibu gwe n'okwata Range Rover empya n'ogiwa mubbi munno Magogo nga birthday gift emmotoka abukadde almost 600 n'ogiwa mu birthday gift. Yes, buli member of parliament yakusanyukira nga moment bayina smiles naye baga kyekyo amaani ninga baali bakusunga ne tuwamanya kati mama wagobye
commission wagobye deputy attorney general ozoganya Jole Ssenyonyi gwolimba Kibalama toyagala nufu bamendige constitution yaabwe electoral commission ya approving gwali ningo sikaza time ntono nnyo mu office eyo. First and foremost nze sijja kubeera surprised abakujja kuba speaker kekisooka. Sijja kubeera surprised nnyo nga ayagala kivune nga bw'oyagala. Nkugambye sijja kubeera surprised nga bakujja kuba speaker oba sijja kubeera surprised nga ku video jafunako kimu very soon. Kati wotogera sawa zino kambolya public nation etegere watandise okukyusa properties zo ng'ozizza mmanya g'abantu amalala kubanga balagidde Olive Namisango Betty Kamya okutandika okunoonyerezaako kantegeeze ebitongole by'okwenda mu nsi yonna ne gavumenti ya Bungereza. Omukyalo oyo 70% of her properties atandise zitransferinga ng'azizza mmanya g'abantu abalala ng'aga nti sizize yazitunze oba yazijjeeko oba bali babadde bannyinizo abadde abayambako just kuzimanaginga ng'omuntu ali mu high office. 70% of your properties was transferring the noise abantu abalala bazimanaging. Goloza tesobola kutegeera. Woza tesobola kutegeera kubanga toyagala bakuvunaane. Kati njala kubuuza walaga amakaago 5 star galinga White House ya America n'olaga amasomero n'olaga ente ezo. Kati omukyalo ono genda ofukambira ku bintu bino wammanga yali ategedde kambalageka video kano mwaka labanga alibokedde nga afukambira Museveni yamanya nti essaawa yonna gigenda kuwunya naye ng'omuntu alina okumubeererawo yeyo seriti bahabulwa kaluwa kano naye ng'ekizibu kyalina nga baga nti olukedya lwamulemeramu yalowooza nti she's part of Museveni's family. Kati kansooke nkubulira ekintu kimu Anita Amongi n'abalamu nakye mutamanyi. However much Museveni akaddiye Museveni mpologoma hankadde ekwatira ku luzzi. Lwaki politics we gwazanye ebbanga lyonna abantu balina bwabakwata bulungi n'abanyweza n'abateka nga tosobola mwogerako kigambo kyonna. Kankuweka ekyokulabirako okuva mu 1996 zaawa abantu ba minisita ne babba ne basirika amu ne bagenda ne basirikira eyo ng'abalongoose kawe babidandisali ba specials awandira kazi babbeze ebidiba n'azimba mu wali hostel z'ebizibu waliodeko wandira nga aluba Museveni wabidandisale nga aluba Museveni kubanga yabamanya bonna babbi n'abasiriikirira. Kati mmwe mwenna Museveni abaleka ne mubba kati nga kyabagaza kiri kimu tawe mwegenda tuuka nga mulina omukolera data games ze by all means. He doesn't care kubanga mutazikole mujja ku ending up nga mugudde mu mbize. Kati wamanya kubanga Museveni ye omuntu atali wa family ye ayina wabakwatira mu nabakane mubba bomala okubaga ati wabye no problem nga yiye ekintu kyonna kyayagala omukolere nga gamba Anita sokoje kati njagala okuyisa biru eno naye netagaba MP bonna babenga tewali akiwakanya oba kino na kino kati nga by all means you have to act according to his orders olwokuba nti akumanya oli mubbi mwenna kati Lugolo yandibadde mukwate nga ali mu komera kati yagenda osoma budget y'eggwanga Nabbanja yandibadde ali mu komera naye prime minister kubanga amuzanyira emizannyo gye. Abasajja bataali babe abasajja nga Teddy Sezikyeyi ali mu geye na Katonda bamwocha n'omuliro yakwako ne mujasiya Teddy Sezikyeyi ababasereza Global Fund naye olwokuba nti Janet mukazi we yamujja ebikiwojjolo talina kyasobola mukola. Mike Mukula olwokuba muzanyira emizannyo gye mu Eastern ate nga yaliko rebel leader Mike Mukula oyo n'amuteekaawo kati abasigadde bonna abatali mu saako batasobola kozesa yesala basale
kati nammwe bwati wabakola nga temukimanyi akuleka nobba n'akunidira mu koona n'akukozesa kyayagala kati Anita Amongi wakuba mavingo ga Museveni simanyiyo kaakano sigenda beyogerera kaako. I know you don't believe in kneeling, but I am thanking you. I'm kneeling for you. And I want to tell you, you are the only person who is there for me. You are the only person who knows me as an asset. Wakantu akabira ku radio Uganda bakoogeranga batya mu olulimi lw'aba Anita Amongi naye kansisanga kabira ku radio Uganda kajjukira oba Teso Kele ijakole simebiki nenga kansisanga mu olulimi lwabwe kali bwe mpuli ono babyogera kanzijukiza kale kana kabira ku radio okwo kati Anita Amongi kati mama gakubugumye Sebu gwe asset amaitoli asset ki habakaita Teso Kele kate una ne katolo ko ine myaka mingi osinga bakaita Teso Kele kati bwabira ku radio Uganda ngabusisa kati ono yalohoza yo mukufa bile bajja kukuba emigo muri babbi kati omukyalo ono yali mbaga wadde mpuga mapuga Chati eno jemulaba ye team eri mu opposition yagala okusula Nuupu. Ye chat eyagala okusula Nuupu. Kansoke nsome manya gemanyimu. Museveni's team destroying Nuupu over opposition. Kuliko Yoseri Kenyini waggulu, kuliko Nalongo Sorogeta Anita Amongi. Kuliko Abedi Bwanika azinika pale kuliko Mpogale Mapuga Masayasi kuliko Joyce Bagabe Manga kuliko Segona Neudadi kuliko ono banga kabanda ono ngasile banga kabanda ono kabanda ono kuliko chairman ule C5 wa Kiso Matia Ngabanika kuliko bono ali amfane ba Ethel na Rima kuliko bano nani obono si wakayimono kuliko ono mukyala we Masako oyo amanyage sigategeera kuliko nakana akasajja kuliko busajja bwe sitegeera then kuliko ono Dr. Kagabo kansoke nyimizemu awakatu Kagabo ngali mu ddwaliro balirika sort of Kawala oiredo edwalo lilo Kawala bangaye babadi kano bakube emigo bakutte walongoso omukazi n'afa ate n'omala n'osaba ngalo omugenzi milioni 2 okutwala bade bali kumyeko omuliro tosobola gasanga kubukedde tosobola gasanga ku TV Kagabo yalongoso omukazi mu kalwaliro ko bakali Kawala simayi sort of Kawala ludda sayizeeyo n'alongoso omukazi era odde bikiba yali azadde mukazi n'afa Bane bajjo okukima mulaba sa milioni simanyi 2 n'ekitundu batwala Kagabo nga nabo gisimu funzi nandawo yandoza kote ya jambala Kagabo kwali kuliko Semujunganda kuliko no musajja Lawyer wa Jema ani kuliko Lawyer wa Jema nani Lawyer wa Jema yani Lawyer wa Jema yani Lawyer wa Jema yani ono musajja wa Jema ono then kuliko ono musajja w'entebe Mbwate Kamwa njaka batimbira nabanvudde wano mukategere bulungi kati mugenda kumanya nti lwaki ebinyonyi by'ebbalire mbibuuka byonna basalirwa webala nnyo omukyala Maria Mirembe basalirwa kati enaku z'omwezi 21 za wiki ejja Mpuga de Mapuga abadde yalangirira nti agenda kubade balangirira ekibiina kye bagenda kirookinga nga lumu era nga basasuddeko ne bapulogers be nekireka bakyusizaamu kati bakyusizaamu akabadi
njagala nkusomere invitation letter gye baakoze. Hiyo invitation letter gye baakoze. Kanji basomere soma bwete. Ate ekisinga okwewuunyisa munnanga akyeyita wa kitiibwa. Etandika bwete. Ow'ekitiibwa Demapuga Mpuga Mathias Nsamba. Ate munnanga akyeyita commissioner. Wulira ow'ekitiibwa Demapuga Mpuga Mathias Nsamba, commissioner wa parliament era MP wa Nnyendo Mukungwe Masaka City. Ayita n'essanyu lingi okumwegattako ku mukolo gw'okwebaza Katonda olw'obulamu n'obuweereza eri eggwanga. Omukolo guno gujja kubeerawo nga June Friday nakuzomwezi 21 omwaka 2024 awo ku Sports Arena ekitovu. Emikolo gitandika n'ekitambiro ky'emmisa ku ssaawa 4 enkya. Omugenyi omukulu ye Wasanya Karoli Salonga Mulengejja Peter Mayiga Mr. Araje owa Buganda. Tusanyuka nnyo okutwegattako mu kwebaza kuno. Abakwatibwako ensonga eno kuliko Abedi Bwanika, Chairperson Organizing Committee, simusijja gisoma. Kuliko Owekitiibwa Michael Nakumusana, naye simuseetagisa gisoma banga tengasa. Kati birds of the same feather flocks together. Ebinyonyi bifaanaganya amabala oba ebiwawaatiro bye bimu bibuukira mu bbala lyerimu. Mutegedde abateesiteesi abagenyi abakulu kyekigenda okuddako ekinaddako munaakiwulira. Mutegedde bulungi. Kati okwebaza nga wabba miliyoni 5 okwebaza okuswaza Obuganda okwebaza ki? Kati mukulu njala tugende mpola. Njala bategeeza tebakulya ssente. Ebbaluwa yafuluma ng'egamba nti bawandiikira Kalisoliiso okunoonyereza ku Demapuga Mpuga yali ntuufu. Baayagala kutiisa ggwanga olw'ensonga nti baagala baga nti ebbaluwa yali origino Museveni kennyini yagiwandiika n'agisayininga. Kati okumanya bano abasajja kawo mentality ate w'amaanyi nnyo to the extent eyakola ebbaluwa mbw ate ejjawo ebbaluwa yasooka Museveni gye yawandiika mbw ate mbw eri fake. Ate ebbaluwa gye bawandiika okujjawo eri yonnyini yali fake. Teriko stampu, teriko mukono. Kiro kitwala omunaku. Ebbaluwa gye bawandiika mbw eyafulumya embavu bababuulire miliyoni 107 gye zaava ate gye bagamba mbw ejjawo eri origino yennyini yali fake. Lozo kitegedde bulungi nnyo. Kati ensonga lwaki abantu bangi babuzibwa mu nsonga zino kansooke mbabuulire. Abantu mugamba bino biri biti lwaki kabaka tagoba. Kabaka yagoba dda Mayiga. Museveni n'amulemezaawo ne muganda we Salimu Sale. Kati bwe mba mwagala okutegeeza lwaki abantu Museveni bakolaga n'abalemezaawo. Mukulu Francis Zake Butebi bwe baamugoba ku bwa commissioner musajja wattu bamukasukira n'obugatto bwe bweru n'afuluma n'agenda. Mpuga ne Mapuga olw'okuba mukozi wa Museveni bamugamba ave ku bwa commissioner yagamba ntai sivaamu sigenda kuvaamu. Era maama lususu Museveni amulagira tageza n'avaamu era naye akyeyita commissioner. Kati obuuza lwaki Mayiga akyali Mengo, lwaki nono commissioner akyali mu commission? Ali mwebuzaabuza amagezi nkubuuziza. Buli akolaga ne Museveni tebasobola mujja mu office. Kabaka yagoba dda ne bwe yali agenda ofuluma Olusembe yaleka amugobye. Salimu Sale ne Museveni aga atajja kuvaawo awo. Kati na kino badde temukimanyi. Kabaka Museveni yamugamba if all goes as I wish, Mayiga will not get out of Mengo unless you
you'll die or you'll go back to exile. Kino badde sikibagamba nga badde nkisirikidde. Museveni yagamba Kabaka Mayiga okuva e Mengo lwaki lyofa obodde mu exile. Yes, lwaki tubuuza Kabaka ali ludda wa? Buli mwakoze eki? Ya, totakwenda mubuuza. Kubanga tebamanyi. Kubanga tebakola ki? Kubanga tebamanyi bukodyo bw'abantu bantu. Kati njala kuzanjira akatambi kano ka mukulu ono mukawulire bulungi nnyo. Mutegere lwaki tubanja Ssaabasajja Kabaka. N'ebyafe mugenda biwulira mu ddakiika ntono nnyo. Is out of the country on treatment and good continue. What are you saying? What are you saying? What is he saying? We baba ngangusa Kabaka Mwanga. Tawe. Jajawe. Je bamutwala Zanzibar eri Seychelles. Tebamutwala mu kkomera gali Luzira. Yali mu mansion nyumba nayo nga nnene eringa ya Lubiri. Era abantu bwe bagamba nga twagala kulaba nga bagala mutugire mugende mulabe. Era abantu bagenda nga ne balaba ku Mwanga. Ngali mbuwambe naye bamutirayo. Kabalega naye bwe bamujja e Bunyoro Kenya gye yali teyali mu kkomera. Era ne bamuwa mansioni n'azaalirayo n'abaana. Naye tayimutebo y'okumutta bwe yatuuka era Kabalega bamutta. Kakati abantu bwe bakugamba Kabaka waffe ali luddawa nga tulina history afaanana bw'atyo, toteeka bitaafu mu kinyi. Tolina musanga eri bantu Kabaka bye yakwasa kulembera. Bendowooza kandowooze nti nkyogedde bulungi. Abantu beetaaga si kubawooyawooya kuba ate n'okuwooyawooya kirala ki buba bwana buto. Kwegamba abantu beetaaga okubaddamu nabo bawulire nti kati bw'osange endebe y'omuntu ng'etudde ku TV yogera ebige bitakwatagana ogisaasira. Eddenge mulimanyi. Bw'osanga eddenge ly'omuntu nga litudde ku TV oba ku social media nga lyogera tebuteekedda kubuuza Kabaka eryo liba ddenge. Mukitegedde bulungi? Eriba ddenge. Kati saagala bamalira budde obufunze vidiyo ewedde. Buli omwadde gy'apangisa ne mumakaage gye yazimba n'abali ku mulimu dde ku mulimu Mukama bankumi tujja kusinkana ku Lwokutaano mu open roof discussion nga weyogera ebigambo byo. Tusabire nnyo muganda ffe Batokke, muganda ffe Masaba Faustini n'abantu bonna abawambiddwa batamanyikiddwa n'abamanyikiddwa nga bwe nabagamba nti bagenda tutwala mu kkooti essaawa n'omusango genda mu kkooti naye twebereremu nga bwe tusabira Ssaabasajja Kabaka na buli kimu. Nze ogwange ng'okoze temummanja buli kimu nkibagambye. Musabire nnyo pulezidenti kubanga mujja tegera lwaki Museveni akozesa nnyo Abaganda abalinga amalenge. Kati ffe abatali malenge y'ensonga lwaki batulwanyisa. Kati bw'osanga eddenge nga liri ku social media oba ku TV lyogera ensonga mbu simanyi lwaki tubuuza Ssaabasajja Kabaka. Ebyafaayo tubirina ano byogera naffe tubyogedde. Bw'osanga olitasobola kumanya nnono tubuuliza mu nnono. Mugambe mukulu ffe tuli bannono olwokuba tebamanyi nnono. Ate gongo oyagala okumanya Waakabano omuntu fumuzze muno tajja gitegeera. Tasobola kutegeera nnono. Bane Mukama bakuume musule bulungi. Video ewedde. Tujja kusinkana ku Lwokutaano mu video eneeba ya open roof. Mukama bankome.